Mbandirizaako mwenna bali ku Mutindo TV yenze Mutindo the writer. Abantu balina ebizibu. Bakadaama Musembere kano kabakwatako nnyo. Ono mwana muwala ye Shadia yangambye ali mu ggwanga lya Saudi Arabia bambi. Maama we yafa alina emyaka 5. Ne babeera ne kitaawe ebbanga n'asoma ng'ali ne taata we nga tawasa. Then ekiseera ne kituuka omuwala n'akula amaze senior 6 eza university ne zibula. N'asalawo ebyokusoma asooka abite. N'anoonya emirimu awo ng'afuna naye nga tekimukolera bulungi. N'atuula ne kitaawe ne basalawo agende ebweru akube ku kyeyo. Then mu process y'okwagala ogenda ku kyeyo awo taata we yawasaayo omuwala. Yagamba amuyita muwala kuba bali myaka gye gimu. N'amusanyukira. N'amwagala nnyo. Maama we omuto yayagala nnyo n'omuwala oba muntegedde. Then omuwala we yali agenda, of course yali alina okugambako boyfriend we gwe yalina nti agenda ku kyeyo. Era agamba ne ssente ezimu boyfriend we yazimwongererako. Nezagula ebintu byonna biki. Kitaawe yakola ku bino bya visa simanya passport mubitegera mabagenda ebwere ebyokutambula. Venyo mulwenzi ebisigadde byonna n'abikolako. Venyo omwana agamba ekyeyo kye kibulako emyezi 2 kiggweko. Ekyamutwala ku kyeyo g'amazima agamba tageti yali esooka kufuna poloti, kuzimba na kufuna capital mu myaka emeka 2. Agamba wakolera afuna miliyoni 1.2. Sente zino agamba abadde aziweereza maama w'omuto ono kitaawe gwe yawasa ye gwayita omuwala. Then babadde nga bamuweereza ebifaananyi ebintu bitambulawo ebiti nga bamuweereza mu vidiyo era nga mugumu. Yabadde ali awo n'afuna olugambo nti sente z'abadde aweereza ate maama w'omuto ebintu by'abadde amulaga tebiriiyo tebibanga naye. Omuwala teyasoose kikkiriza. Omuwala n'agamba kankubire ku taata mubuuze ki ekigenda mu maaso. Taata we n'amugamba ebintu wasalawo bikwasa maama wo, nze sirina kimmanyi naye ngamba bitambula bulungi, mukubire omubuuzeeko. Omuwala n'atyamu. Omuwala n'akubira boyfriend we n'amugamba mpulirawo ebiti n'ebiti saba onoonyerezeeko ddala maama wange onoomuta ebintu byange abikola, vidiyo azimpa biki. Omulenzi n'amugamba aba mugumu ng'amazima abikola kuba nange mbuulira buli kimu. Omuwala n'aguma. Then recently taata we yamukubidde essimu. Taata we yamubiipinze najja online. Taata we n'amutegeeza nga waakutte boyfriend we ne maama w'omuto nga bali mu buliri we. Oba nfuna. Taata w'omuwala ono yakutte mukyala we ne boyfriend wa muwala we mu buliri we. Gye byaggweredde bagenze okukizuula nga ssente omuwala ono ali ku kyeyo z'abadde aweereza maama w'omuto. Ebintu byonna bye babadde bakola badde babikola babiri. Bagenze okufuna ebiwandiiko nga byonna bye bakola biraga biri mmanya g'ono omukyala ne boyfriend we. Omuwala yeebuuza wagwani. Nange Mutindo nkole ntya nze nawunze sibitegeera. Abadde abulako emyezi 2 ekyo kye kiggwekadde Uganda ng'amanyi biwedde. Kozi adde agakikuba omulundi gumu nga tagenda kuddayo. Omuwala agamba alowoozezaako okwetta tamanyi kiddako abadde tayagala kudda ku kyeyo. Kitaawe yamugambye akomewo byasaze. Omuwala agamba nze saagala kudda Uganda lwakiri kanyongezeeyo. Biri awo tebitegeerekeka. Talina wadde n'ekikumi. Ebbanga lyonna ssente z'abadde akola kitegeeza aba wakufuna ssente mu kyeyo emyezi 2 ekisigaddeyo ze ssente z'agenda okufuna. Naye agamba wagattako okutambula okudda e Uganda akomewo n'akaveera ka bbulaaka. Agamba bali mu kugezaako okwagala okusesemya bano ebintu bye baatwala naye bikyali bizibuzibu tebitegeerekeka. Yeebuuza nkole ntya nze. Tumuyambe. Nze Mutindo the writer oli ku Mutindo TV. Subscribing o follow the side eno. Mubeere bulungi. Mweraba. Mutindo TV, the best online TV.